Wadde ng'omuzannyo gwa mmotoka z'empaka gwajja mu Uganda mu bbanga erisukka ery'emyaka 10, abakulembera omuzannyo guno mu ggwanga bakuzaako emyaka 10 gye bagamba nti gye bamanyiiko ebigikwatako. Omukolo ogw'okukuza sentinale y'omuzannyo guno gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ku wooteeri ya Silver Springs mu Kampala. Bano bakwasa ebitongole n'abantu ba Ssekinnoomu ebirabo nga babeebaza okwenyigira mu nkulaakulana y'omuzannyo guno mu ggwanga. Awards ezo zijja kurecognizinga sponsor, zijja kurecognizinga n'omuntu individual asinze okukola contribution mu muzannyo gw'empaka mu myaka gino. Waliwo ze tuyita FMU Awards, nazo zirecognizinga sponsor wa club, zirecognizinga official asinze okubeera outstanding mu season, naye era zirecognizinga emu ziri 3 era emu erecognizinga media house esinze kukola contribution mu mwaka ogwo oba mu season eyo mu motor sport. Mubamu kubasuubira okuweebwa ebirabo bwe muli ne yaliko pulezidenti wa Uganda Idi Amin. Ng'oggyeko okwenyigira mu kuvuga mmotoka z'empaka, Amin era yawagira nnyo omuzannyo guno ng'aguvujjirira ensimbi. Idi Amin yegattamu ng'omuvuzi, naye ng'omuvuzi teyaliiko champion kubanga yalina state duties. Gundi events ezimu yazivugangako kitundu n'atazimalaako, naye yatuwanga moral support. Naye ekintu ekisinga obukulu, Idi Amin yasponsoringa nnyo OAU rally. Era yagulira abavuzi 5 emmotoka z'empaka nga mpya zajjira ku nnyonyi ne zisabuukululwa ne bazivuga. Era OAU rally emu ku mmotoka ezo ze yaleeta Haji Asumani Junju akyali omulamu yagisingako. Abakulira omuzannyo guno era bakuteekawo empaka z'abantu abatasobola kugula mmotoka za mpaka naye nga banyumirwa nnyo okuvuga endiima. Kino kiddiridde bannakampala okwebbirira ekiro ne basindana muzimu ku nguudo z'omu kibuga. Tusazeewo okubakolera klabu yaabwe ya spinning. Emmotoka bwe tunaavuga nga tusalewo nti olunaku olw'eggulo ku weekend tujja genda nga Namboole mwemale gayano mu mmotoka zammwe ezo mu spinning buli kimu kyonna bwe kityo tubawe ne champion Amin n'ebikopo tufune champion yani then bw'onootandika okuguka booti olyoka ogende mu mmotoka endala eziri main. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.